Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era weebwennya ekitiibwa. Nate neebaza Mukama Katonda waffe Yesu Kristo olw'olunaku olwaleero era olw'akaseera kano, era nga nkawonga musaayi gwa Yesu okuba nga nnyaniriza n'Omwoyo Omutukuvu okutubeera ffenna, nze nammwe mwenna abanaawuliriza Mukama abampeera ekisa, kubanga agamba nti endiga ze bwe ziwulira eddoboozi lye zimugoberera. Nange Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nkwebaza olw'akaseera kano era nkateeka mu mukono gwo, nga nsaba Mukama okuggula amaaso gaffe n'amaato gaffe ag'omwoyo na buli muntu ssekinoomu okuwulira n'okumanya ky'ogamba, ky'oyagala, tugonde, tuwulire, tukole nga bw'oyagala, tusobole okuba nga tuwangula obwakabaka bwa Katonda, okuyingira ekibuga ekiggya mu linnya erya Yesu. Amiina era amiina. Abooluganda, kuno okubikkulirwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, era ng'ayogera n'atugamba nti abaana bange, nti ndi wano ng'anoonya okuzza oba okuteekawo empuliziganya yaffe naye abaagalwa be, era nga mbakubiriza okuba nga muddamu amaanyi mu ye Yesu Kristo, nti ekiseera bwe kiba nga kituuse asobole okuba nga tusitulibwa waggulu n'omukono gwe ogw'amaanyi, era ng'olunaku olwo lutuuse agamba nti tugenda kusitulibwa waggulu ng'empungu mu bwengula. Agamba nti tugenda kubeera nga tusitulibwa, naye agamba nti ayagala tubeere n'obuzito butono, kwegamba ayagala tubeere nga tetuzitowa, kubanga obuzito obungi buba bugenda kulemesa abantu okuba nga basitulibwa mu bbanga. Obuzito obwo bwe bw'ebibi by'atugamba okwetereeza leero okwenenya, bye tubadde twabuliramu, atugamba tukomewo gy'ali, era ng'agamba nti kigenda kubeera bwe kityo kubanga bwe yakiteekateeka, era kwe kwagala kwe, kwe kusalawo kwe nga Yesu waffe. N'agamba nti okutwalibwa mu bbanga kuno nga kutuuse, ekigenda okubeerawo tekigenda kuddamu, obulamu tekigenda kuddamu kubeera nga ebibaddewo byonna emabega. Ebintu bigenda kukyuka, buli kintu kigenda kubeera kipya, era n'amaaso gaffe bye ganaalaba bigenda kubeera nga bipya. Tugenda kubeera n'ensi empya ng'erongooseddwamu ekibi ekibadde mu ffe. Mukama agamba nti tugenda kutusanga gy'ali buli kye tubadde tunoonya, kye tubadde twetaaga kuno ku nsi, kye tubadde tuyaayanya, tugenda kukisanga gy'ali. Agamba nti agenda kutuzuukiza oba kutwambusa ffenna abantu be oba abaagalwa be, ng'atukyusizza okubeera abeeru oba mu byambalo ebyeru. Era agamba nti n'emitima emigonvu n'abaana baffe ffenna tujja kuba nga tusitulibwa waggulu mu bbanga naye akagombe kali nga kavuze oba turampeti ng'evuze mu lukuŋŋaana lw'abakkiriza. Naye agamba nti baana bange temutya, kubanga ndi mu kubateekateeka olw'ako akaseera akagenda okujja. Agamba nti ayina eddakiika mu ngalo ezibaliddwa, oba ayina eddakiika ezibaliddwa ate n'essaawa eri mu mukono gwe, nti buli kintu kyapulaaningibwa oba kyateekebwateekebwa. Tewaliiwo kintu kyonna kigenda kuba nga kidduka pulaani ya Katonda oba enteekateeka ya Mukama. Buli kintu kitambula era kigenda kubeera nga Katonda bwe yateekateeka pulaani ye okuva ku kutonda kw'ensi bwe kigenda okubeera. Era n'atugamba nti tewali muntu asinga Yesu bukulu kubanga ye Mukama, ye Kabaka w'ensi yonna. N'agamba nti ekigere kye buli we kirinnya kirekawo ekkubo,
era agamba nti buli w'aleka ekkubo libeera kkubo lya kigere kye, nti buli muntu yenna amugoberera bw'alaba eryo ekkubo ery'ekigere kye asobole okuba nga amanya wa w'ateekeddwa okugenda, tuleme okubula. Endiga ze eziri mu kisibo nti ziyina okubeera n'okukkiriza oba zeeyongera okukkiriza oba zirina okukkiriza nti tezigenda kudduka mu kisibo. Mukama agamba nti ekiseera eky'eggulu si ky'ekyensi, obudde bw'omwoyo obw'eggulu budduka mangu, naye obw'ensi bulitambula mpola mpola. Y'ensonga lwaki atugamba nti ekiseera kituuse, lwa nsonga ffe bwe tulaba essaawa z'ensi ez'eggulu si bwe ziri bw'atugamba. Agamba nti tugenda kusisinkana ne Yesu mu ssanyu ate era mu kweyagala. N'agamba nti tewali muntu ku nsi kuno agenda kukkiriza ki kigenda kukolebwa Yesu ky'agenda kukola bw'ayogera kabaka, nti newankubadde ffe abaana be abamwagala oba abantu buli muntu amwagala mu mwoyo ne mu mazima tugenda kutuuka oba tujja kutuuka okubeera nga tubuusabuusa nga tubuuza, naye ddala tubadde tuteekeddwa okulaba kino. Mukama bw'atyo bw'agamba. Naye agamba nti tujja kukiraba era agenda kukikola, naye agenda kubeera nga addaabiriza emitima gy'abo abanaaba bamukkiririzaamu, era abeere ng'abayimusa okubaggya mu kutya ne mu kubuzaabuzibwa kwonna okuba nga abaana be bawummuzibwa, okubaggya mu mbeera gye banaaba balimu. Era agamba nti y'agenda okubeera Katonda waffe ebiseera byonna. N'agamba abaana bange temuzirika, essaawa yonna nzijja gye muli, era ngenda kuba nga nsisinkana nammwe n'abakkiriza abanoonya obwenkanya. Era agamba nti abo abaasigala era abali mu kkubo lyange ekkadde ery'amazima n'obwenkanya, ayogera ku kigambo kye, abo abantu abatatambulidde mu bintu bya nsi naye ne basigala nga bagoberera ekigambo kya Katonda, abo abali mu bintu bya Katonda bye yakola n'omukono gwe nga tebali mu byabwe. Naye agamba mu kusooka agenda kusooka atereeze abaana be ng'abayisa mu muliro nga ffeeza bw'ayisibwa mu muliro. Era agamba nti tugenda kuteekebwa mu muliro tubeere nga tutereezebwa nga ffeeza oba nga gold oba zaabu bw'abeera nga ali mu muliro atereezebwa okufuuka pure gold oba zaabu wa ddala. Naye agamba nga tuli mu biseera ebyo tetugenda kuteekebwa mu muliro, naye omuliro gw'ategeeza y'embeera gye tugenda okuba nga tulimu oba nga tutambuliramu oba ebizibu ebigenda okubeerawo ebigezeso. Naye agamba mu bigezeso ebyo abaana be bwe tunaamuyita ajja kutuyitaba paka bw'anaafuna abagoberezi be abatuufu abanaabeera nga bamasamasa nga ffeeza ate nga bamaze okubeera nga bakyusibwa nga gold. Awo alyoke atandike okunoonya ababe abagoberezi be abatuufu, alyoke ajje nga abagoberezi be abatuufu bafunye okumasamasa okutuuse ku waggulu nga kwambuse. N'agamba naye abaana bange nga bamaze okuyita okugezesebwa okugenda okujja, n'abaana ba Sitaani bajja kuba batuuse, kugamba enkola zaabwe bajja kuba batuuse, bajja kuba nabo bambuse mu bikolwa byabwe. Naye agamba nti awo kati ennimiro ejja kuba nga etuuse okuba nga ekungulibwa. Awo alyoke aleete abaana be, alyoke abanoonye abaleete abo abatuuse abatuufu mu bwakabaka bwe abanaaba bawangudde okugezesebwa. N'agamba nti abagezi bajja kumasamasa bagenda kumasamasa ng'okwayakana kw'obwakabaka era baakaayakane. N'abo abayamba abangi okunoonya obutukuvu n'obutuukirivu nabo bagenda kwakaayakana ng'emmunyeenye emirembe n'emirembe. Y'ensonga lwaki ateekeddwa okwawula eŋŋaano ennungi mu eyo eŋŋaano y'omu nsiko, asobole okuba nga abantu be abatuufu
abakoze obulungi, abaana ba Katonda basisinkana kitaffe mu ggulu ewaka. Mu kusooka agamba nti agenda kwawulamu amazzi, bw'ayogera Mukama, nti asobole okuba ng'ayawula abantu be abagwa gy'ali oba abamukkiriza n'abatamukkiriza, nga okuyita mu bigezo n'okugezesebwa okw'amaanyi. Agamba nti eno y'engeri gy'agenda okukolamu okuba ng'ayawula eŋŋaano ey'omu nsiko n'eŋŋaano ennamu, okuyita mu bigezo n'okugezesebwa okw'amaanyi, trials, tests and tribulations. Agamba nti agenda kuwa abaana b'abantu okusalawo, naye ng'okusalawo kwe kwagenda okutuwa agenda kutuyisa mu bigezesa ebyo eby'amaanyi, kwe kusalawo kwagenda okutuwa okubanga tufuuka oba nga tulabibwa nti ddala tuli baana ba musana, batwawule ku baana ab'ekizikiza. Ekyo nga kiwedde, bamalayika be bajja kujja basitule abaana be ng'okugezesebwa kuwedde, babatwale nga babawonya okubonyaabonye, nga babajja mu kubonaabona kwe babaddemu kwonna, nga babajja ne mu mubiri, balyoke batwale oba abaana be balyoke batwalibwe eri omugabi w'obulamu, kitaffe ali mu ggulu. Naye agamba nti abato era abaana bange temutya olw'ekyo ekigenda okujja ku nsi, kubanga agenda kutugezesa mu ngeri nnyingi okusobola okulabira ddala oba tuli ba mazima mu ye mu mbeera yonna era mu bikolwa byonna. Alabire ddala oba tumukkiririzaamu, era agamba nti oba ddala tweteeseteese okuba nga tuli mu ye. Era agamba nti buli kintu eky'omu nzikiza kigenda kuba nga kiggyibwayo nga kiteekebwa mu kitangaala. Era ekitangaala kirage abaana ab'omusana, kirage abaana ba Katonda abatuufu, kyawule ebinusu ebifu oba fake coins eby'ebicupuli, ebyo ebyeraga mu musana okuba nga siliva oba okuba nga ffeeza omulungi ate nga binusu bya kicupuli. Abo abantu abeerimbika mu Mukama ate nga balimba. Agamba nti mikwano gyange mutegeere amakubo gange, mutegeere enkola zange, nange muntegeere. Yesu bw'atugamba, kubanga ndi muntu atuukiridde. Sisobola kwawukana ku ekyo kyange kyonna, nti tasobola kutwawukanako ffenna ababi. Agamba nti abeerawo buli kaseera okubanga aluŋŋamya endiga ze era ng'azitwala ku migga egy'amazzi amalungi okuba nga ginywa amazzi. Naye endiga ezimu tezimugoberera, tezimukkiriza, zimuddukako ne zigenda, ne zitamanya nti ye musumba omulungi ayagala endiga ze. N'agamba nti sisobola kuleka ndiga, saagala kuleka ndiga yange yokka, yonna ng'eri yokka, wadde nga terina buyambi. N'agamba nti neera n'endiga ze bwe ziba nga zeebase, agamba nti abeerawo n'atutunuulira okulaba nga twebase bulungi era nga tulina emirembe. Era bwe tuba twebase agamba nti atuwa emirembe. Agamba nti baana bange temutya, kubanga emmeeza olwedde emaze okuteekebwateekebwa, akaseera katuuse okuba nga tusisinkana mu ggulu. Era agamba nti waliwo ebbanga ddene nnyo eryawula ensi n'eggulu. Waliwo okwawukana kundi wakati w'ensi n'eggulu, olw'ebintu ebiri ensi n'eggulu. Naye kye tutamanya abaana b'abantu nti ye Yesu Kristo abeera wakati w'ensi n'eggulu ng'atambulira wonna. Naye agamba nti tulina okusigala okuba nga tukyamukkiririzaamu, tulina okumukkiririzaamu kubanga ajja mangu okubanga ajjawo okubonaabona ku nsi, abaana be basobole okuba nga bamasamasa. Bw'atyo bw'ayogera Katonda waffe. Mukama abampeera omukisa mu linnya erya Yesu. Amiina era amiina.